Hello everyone, kansubire nti muli bulungi. Ono yangambye, waliwo yangambye nti tuweeko ka brief analysis ku politics we Uganda. Ofuna bulungi. Video weba teweddeeyo, ojja kulaba mu bio jewo link yaffe, ogende ku YouTube ogirabe. Brief analysis, jensobola okubawa, weewaawo nze sikola politics wa Uganda. I already told you that because nze njagala nnyo ekizibu ne tukiva gye kiva. Bw'oba otunuulidde politics wa Uganda, nja kubagamba nti Ugandan opposition politics wa Uganda akuze. Ate the ruling party ya government politics waabwe wakito nnyo. Each and every time bano abantu babazanya chess abali ku opposition. It's like tebayiga from their mistakes. Now, lwaki ngamba nti politics wa opposition akuze? Lwansonga nti bw'oba otunuulidde ekibigenda mu maaso nti abali mu gavumenti bakola amateeka. Ofuna bulungi ng'aga amateeka bagakoze okunyigiriza bano abatali mu gavumenti oba abali mu opposition. Abali mu opposition ne bakozesa aga amateeka gennyini ate okuzannya bali abaagakola. Okategedde? So, most of the times, ogenda kulaba nti abali mu opposition batambulira mu mateeka ge bakozesa each and every time. And abaagakola bano abali mu government nga bagabamenyesa each and every time. They are playing, the opposition in Uganda is playing like high level chess. Nga bano abali mu ruling government, they don't even have the slightest idea of what the other people are doing. That is why they are always like babera off each and every time. I'll give you an example of this. Ekifaananyi kye mbateeredde awo bako kaguni ke mbateeredde awo waggulu. So this happened. Onfuna bulungi kya happenings. Why? Ne tulabanga bagamba nti basaze camera over the stole money whatever. But mwasaze kamera abantu tebabalabye nga muyingira. Okitegeera? Because according to the law tusobola, you can't do that. Okitegeera? Amateeka mwabagakola mwabagamenya mulinga America ne international organization zaayo. Because mwetaaga warrant okubanga muyingira mu kifo ekyo mu mateeka, mwetaaga bannyini kifo kubanga weebali, mwetaaga okubanga bye muzze oba okukebera oba okuwamba bannyini kifo, mulina n'obbabuuza nti kino kiriwa, baatugambye kiri mu kisenge kino, ekisenge kino kiriwa, ne babalaga nti kisenge kino mubeera mubabuuza n'obbabuuza. Onfuna bulungi? Yes, even sometimes if you have the warrant, ebagamba okugulawo seefu, bakugulirawo mu seefu, n'olaba, n'otunulamu n'olaba. You get, tewetaaga kumenya, because every time when you do these barbaric things, kiraga nti you become the criminal of which you're trying to show the other, oyigezaako kulaga bali abali ku opposition nti beba criminal, beba barbarians. But you're doing the opposite. Bili byo accusing abali ate gwa bikola. Ofuna bulungi. So, lwaki ngamba nti politics wa opposition akuze inti babanyiga opposition enyiga ruling government empiki oba they bet them, omuzungu akiyita bet, baba betinga nga babatega bali ne bakkiriza ne bayitaba. Okitegeera? Yes, bado babayita ne bayitaba. Everything byolaba kano kakentaddeko what has just happened, everything that has just happened is all against the law. Amateeka bani abagakola ba government, bana bagamenya ba government. Ofuna bulungi. Everything they are doing is barbaric. For example, and this is like, it is cheap politics. All about these things of politics, it's a chess. It's called a game of chess. It is a political game of chess. The smartest player ya
gwoli wakuyita n'oyitaba kati baabayise ne muyitaba, which is stupid by the way. Kati okusala kamera okugenda ne mumenya, at the same time you're saying the other guys be bali barbaric. In an unorganized community, omuntu gwe bayita nti ali barbaric yakola ebyo ebibeera against the traditions or the laws of the community. Yabeera barbaric because they are stepping out of line. They are doing things that are not aligned with the community. Ogenda n'omenya enju y'oli n'oyingira office y'oli n'oyingira n'omenya n'ojjayo ebintu kati baabalabisizza. Lwaki baabayita ne muyitaba. Olowooza nti, let me ask you a question. Olowooza nti bagenda okuleeta abo abaana bonna okubapangaawo nga bambadde ebyo bye bambadde nga tebamanyi reaction yammwe? You should have got ekyo kye mwandisoose okulaba ne mwebuuza nti naye kati bano okitegeera, what are these guys up to? Because automatically, basically they know mubadde mu kiyimba okwambala ebyefaananyiriza amagye biki abakola biki byonna bye baakola ebyo nti simanya bino ebya kind of mu ebyefaananyiriza ebya mucaka biki ebyaba scout ebyo bye baakola bali bamanyi reaction yammwe because they know that mwe mulowooza oba naki you're not thinking with your heads. So you think with adrenaline. Obusungu obwaluma lwaki bangi. Lwaki bonna bali mu uniform. Lwaki bakola bino ebyaba scout. Okitegeera. So ne weerabira nti gwe waleeta patriotism. Yes, gwe waleeta patriotism n'ofuula buli muntu mu Uganda n'omufuulo wa buli muntu mu nsi n'obanga omufudde ow'amagye. You understand? So, bino byonna, that irrational behavior and all of that, it's not called for. Teyetaagisa. Bali bakuzanya, they are playing you. Kati watutte ebintu balabye biyise wano, they are tracking them and they are seeing everything you are doing on them and all of that. Golowooza. You did it the very, bwe muba mwali mwagala kuradinga bana abantu. Mwali muina kukifuna obeera ne windage. That is logical. Nti bwobo yagala kwata omubbi ngoyaga mukwatira waka obeera n'akakisa kamu nti oyina okugenda yo waka nga waali ofuna bulungi oba oyina ogenda yo because the moment you go there bajja mugamba nti wagenzeeyo kati ekino ekintu mwali mwakikolako dda kati golooza tebateekako security measures after that okitegeera. But take of course security measures. Kuba mwali mwakikolako before. You've done all this shit over and over again. So what makes you think inti mugenda kujja mutwale electrical gadgets ogusooka mwali muyina kuzitwala ogusooka mujjemu bye mujjamu the very first time. Oba mwali muyina kulinda mukikole at the climax. Okitegeera. Naye kati mwakikola luli ne mukikola mubeera mubikola mubeera mwe mulowooza nti basiru. You people, temunategeera opposition, how grown the oppositional politics in Uganda watuuse because of the hardships zemubayisizaamu. Chovola babalabisa, they post and show that ebintu byaffe mwabitutawa ne mututwale nga wonna bibalema okuggulawo ne mumane mutusindikira ne zikodi mutuziconfirming then muggulewo. Okitegeera ate nga mwabadde omusobola okujja ne warranty eraga nti bali mu bumenyi bw'amateeka ne babaggulira nawo. Yes, ne bawateeramu panti olina warranty. Muli basiru nnyo mukola amateeka naye ate temumanyi gatambulirawo mugakola okunyigiriza abalala ate ne mukomekerera nga be mugakoze okubanga ganyigiriza bagakozesa okubanga babalabisa ate nga babaswaza. That is how dumb you are. Yes, that is how dumb you are. Anyway, that is the brief analysis. Just so kola kuvine ebintu. It is like, it's so funny. It is not even a politics. Boba like balwanyi samani. Ochitegeera balwanyi. There is no tewachali. I don't think wotunulira mu ruling government, not tunulira name opposition, because the brains of the opposition in Uganda compared to the ruling government
ruling government terina weebasanga